Mukyala wa Robert Kyagulanyi twogera ku Barbie Itungo avuddeyo munnange n'alaga okutya olw'ensonga nti nate omwami we mu kaseera kano ali mu kwekweka era nga famire yaabwe tebasobola kubeera ng'ate boogerezeganya bulungi. Kaakati nno obuzibu bwonna bwonna abutadde oba olugalo alusonze ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kwossa ne mutabani we General Muhoozi. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Essimu yange ebeerako bwe baagadde. Balina drones ze batambuza ekiro ezeetooloolako. Zirina sound eremesa otulo. Bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka. Kuba balina bu drone na sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka. Naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze eddirwa bagenda okumenya bayingire. Mukyala wa Bobi Wine Barbie ng'akyalaajana ate ne mukyala wa Besigye bambi naye akyagenda mu maaso n'okulaajana anti omwami we Dr. Kizza Besigye akyali mu kkomera. Okitegeera nno mukwano, ate ng'ono agamba nti Dr. Kizza Besigye amulwadde nnyo. Katubeere nga embeera ya Kano Dr. Besigye si nnungi nti ate ye si musibe ng'abalala bali basibe ba prisons balabirwa prisons, ye musibe wa Museveni n'omutabanyi ate balinamu aba military abamukuuma. Mu budde buno wiiki eno nga basibye ekkomera yalwaliddemu lwaki kiki ate lwaki tebamukkiriza kwogera n'abasibe abalala ali mu solitary confinement. Tutegeera tutya ekigenda mu maaso, lwaki bamugaana okulaba omusawo we? Era Dr. Nandi musiima nnyo kubanga bulijjo buno mulundi gwakubiri abeegayirira nnyo okumukkiriza okumuleeta mu ddwaliro lye. Era abaserikale ba prisons baŋŋambye nti siina kwogera ku mbeera ya Dr. Besigye. Namukubya akafaananyi ne baŋŋamba nti akafaananyi bwe nkafulumya tebajja n'okumukkiriza okukomawo mu ddwaliro ly'omusawo we. Ate ekyo kiki? I will not be blackmailed. Akafaananyi jakukabawo mukatwale. Kubanga why should it be a secret that a leader of the opposition is sick and the prison authorities are hiding his sickness, are bringing him at night, and not telling his family? Why? So I'm saying, President Museveni, stop it. Obuntu bulamu tobuyina Museveni. Ate ekikulu kyenjagala mutegeere, Museveni kino takikola nti butemu ng'abatemu abo simanyi abanoonya ssente oba kino. Akikola Dr. Besigye kubanga Besigye ategeera pulaani ye gy'alina ku ggwanga lyaffe ate tagikiririzamu ate agirwanyisa. Besigye yasalawo to oppose him peacefully. Amutya alina pulaani eno emyaka okuteekako omutabanyi bafuge wamu. Eyo pulaani Besigye tagikiriza ate agyogerako ate agirwanyisa. Kyekyo kyokka. Bino ebisangosango temuli kantu, si bye bisoose. So ngamba President Museveni, you are exposed. Stop there. Stop there. If oba oyagala okutta Besigye ng'ali mu kkomera, this will not end the resistance to you and your plans. So, kyekyo kyembadde njagala okubabuulira amawulire mugawa Bannayuganda bategeere kiki ekigenda mu maaso. Embeera y'eggwanga gye tulimu si nnungi. Bamulanze nti awangudde akalulu, eyavuganya naye Robert Kyagulanyi yeekwese. Kale ekyo kiki?
Fa abalala ffenna tuli mu kazikiza tetumanyi kigenda mu maaso. Tuwulira abantu battiddwa eyebulwa Butambala wa tetumanyi kigenda mu maaso atusazeewo. Omulala opposition leader ali mu komera mu wiiki eno y'akazikiza mulwadde ali bubi. Ekyo kiki buno buwanguzi ki siraba ajaguza President Museveni mugamba free Besigye, free Uganda, retire. Ebyobufuzi obuveemu ofuze emyaka giyise. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Fifi the Queen munanga ayina ensonga bafuuti soja muyinza okumuvuma naye ate nga avuddeyo n'abeera nga abaako byayogera. Agambye nti mulekeraawo okwerumaaluma akatambi kaakano. Wabula mutuule naffe mutulumya emitima ababawagira. Mutumenye emitima tukooye naffe ababawagira tukooye. Mutumenye emitima ekimala. Mutulumye ekimala. Mutunuulire parliament mu mikono gya Anita Amongo. Mulowooza ki ekigenda okubeera eyo? Muli wano mwesudi ya bwesudi. Muli wano mwogera bye. Okay. Kale tukkiriza. Museveni yabbye obululu balangiridde ani? Muve mwoyo science w'ekisiruge mubeera mwagala ku exciting abantu. Ogamba yabubye tukkiriza balangiridde ani? Gw'omwana we bamubuuza mu kibiina essaawa eno pulezidenti w'eggwanga y'ani? Wadde tannalayira era akyali Museveni ate agenda kulayira. Kitegeeza tutandika okukkiriza mutereeze ebisobye. Tutereeze ebisobye. Gw'omanye ekigenda obeera mu parliament. I also doubt, I am telling you. Gwotunuulira ababaka bonna be baakubye akalulu. What are they doing? Tewali yayimiriddeko Kabanja nga mubadde nga mweyogeza. Tugenda ku street Kabanja. Mwe lwaki temutukulembera? Lwaki temutukulembera mu ababaka ba parliament? Nga abaana tebannabana kugendayo. Lwaki ababaka ba parliament abagudde akalulu si mwe musooka ku makubo? Kubanga namwe mwabadde ku byammwe. Mwabadde ku byammwe tunuulira ono ng'akaaba. Lutamaguzi. Singa Lutamaguzi kati ali ku kkubo ng'abe Nakaseke kala abaleese. Njagala tuwogere ng'ebintu mu reality. Tulemenga kuzza bintu mu firimu. Abantu bwe boogerako nga muwooza oyo yalya. Mmwe muleetedde abantu okuva ku Bobby, kuvuma abantu, kugoba abantu bategeera, abamawulire ne bagenda abategeera, bwe bamala okugenda nga mweyogeza oyo yalya mu nsi olukwe, oyo mu unsubscribe from their channel, abo mubakyawe azifu obadde olina ky'omuwa. Buli muntu mu kalulu yeetaagisa, kino tuzzenga tukyogeza. Buli muntu yeetaagisa. Mulaga abantu nti temubeetaaga tebalina makulu. Bwe bamala okugenda gye bagenze, ate ne mubaddako ne mubaleekaanira. In politics, every vote counts. Oba musiru, oba mugezi, gwe kikulu kasitooka mujjako akalulu. Bino gwe tugoba mu ntebe byatusinga. Abeera n'abasajja be ne tukomplaininga. Gundi yabyeze gundi yakola bweti ye n'asirika n'amala okuggusa akalulu ke kubanga akimanyi bw'akuba Lumumba hands down, Lumumba ayina abantu be. Mwalabye kye yakoze Busoga bwe yagenzeyo mu ntale eziriyo? Yaziyimiridde Masekati n'abagamba abasoga mulekeraawo okweyawula. Lwaki Kadaaga tali wano? Teyakyogedde kubanga mbwe ayagala nnyo Kadaaga. Yakyogedde ng'abala kalulu ke ng'alaba kafa. Oyo ye munnabyabufuzi omutuufu. Naye mmwe mweyuza gwe n'oyimirira mu kitundu. Oyo simanya ye omusajja oyo guba myaka lwoyo wewe Butambala oyo. N'ogamba wano wakalu ayagala waatwalewo. Naye nga weerabidde nti oyo gw'ogamba bw'otyo ayinako abantu bammwe. Omuyimbi Nina Rose munnange ng'ate yabadde yeesimbyewo ku bwa MP wabula n'atasobola kuyitamu. Bavuddeyo ne babeera ng'ate bagamba nti waliwo abamubanja era nga bano bali mu kugamba nti baagala Nina Rose abeere ng'ate asasula ebbanja. Okitegeera no senga asidi nno wuuno yabireese. Nina Rose oli otya mukwano nkimanyi kana akaseera kazibu nnyo okukugamba anything that is not connected to elections naye nga mukwano waliwo abagambye olina amabanja ne bagamba jangu osasule kubanga munnange nabo there is life after what? After you losing an election.
Nina Rose bagambye mbuno nkubanje aba hoteli eyo eriye semba bule bagambye mbuno famile zaabwe tezilya kaluluko ke waluzinzi ne bagamba mbuno yangu basasuli bibale nnyo kumpuliriza. Aluna mubiru tebamuli bulungi oluvanyuma amunange lw'okuba nti nno yeeko baana oba mukwano bamuvunaana ndooza kubeera nga mukwano gwa Honorable Kasolo. Kaakati nno apengepenga avuddeyo n'abeera nga amwabya avuddeyo n'abeera nga ate munnange aleeta abwino nabyo katubikuwe. Gwe musajja gwe Aluna mubiru gwe musajja amaze ebbanga Aluna mbere tebamanyi kikyoli nenze mmanyi Aluna mubiru kikyoli olina enje ku Bobi Wine kuva dda mwe mwasooka mutubonga naawe twagala nko Bobi Wine olunaku lw'olu nze nno seewuunyiza nti wabaddemu n'omukono mu kubeera ng'ofutyanka Kasolo ne Kasolo nga mufutyanka Bobi Wine seewuunyiza ndebe Geoffrey Utayanyonyola ng'agamba wazze ne Kasolo ne mufutyanka obululu bwa Bobi Wine seewuunyiza Aluna mubiru nti wabaddemu ebyo ekintu kyonna ekibadde kikkakkanya Bobi Wine kakyangajja mu byabufuzi obadde okyeyingizaamu. Ssaawa yonna Fred Lumbu yatiisiza okuba nti nate aleeta ebyama bya musajja wa Katonda akazimba mugalu. Okitegeera nno mukwano kaakati nno akkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano. Kazimba mugalu omumanyi nejensibuka omanyiyo tweddira omuziro gwe gumu nejensibuka omanyiyo essuga ezigomba wabula nkulabula kenziramu okuwulirako ekintu kyonna nga kyabulabe eri munnayuganda okusingira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga weetabe mu miitingi yonna ne Museveni nga yakulemesa nkyukakyuka nakulya mu Uganda olukwe oba kulya mukwaku Kyagulanyi oba kwagala kutta omuntu yina Kazimba mugalu ngenda kukwabya nga bwe ndaabya Reverend Father Theodat Aliganyira ngenda kukwabya nga bwe nayabya Reverend oba yali Theodat Aliganyira. Omanyi mukwano gwe bayita Engineer Sesanga umwabera naye mbikko omanyi mukwano gwe bayita Sesanga ku Engineer Sesanga wabera naye mbikko omanyi oba mumanyi ng'omanyi n'omwana gwe bayita Peace Nasanga ng'omumanyi Kazimba mugalu kenziramu okuwulira mu miitingi yonna erimu okulya olugwe lw'okwagala okutta Kyagulanyi oba okulemesa munnayuganda erina ku Bwambega okuva n'olwekumi Bwambega osigazizza omwaka gumu okuva mu buweereza obwo. Kazimba mugalu nkwegayiridde saagala kika kyenkyawe saagala famire ya Lumbu yenkyawe nkuwuniza omulundi ogusembayo nkuwaddeko amanyanga abiri eno vidiyo bagikusalire oba jjajja wange ali essuga ezo eggomba akubuulire oba omuntu yenna akutuuseko akatambi kano oyinza okuba ng'olaba nze ne famire yange yanvaako kubanga era wabatuuka wala bagamba omwana oyo ng'ayogera ng'abava ewamula mugamba oyo muzzukulu wa Lumbu ye kyebakugamba okimanyi bulungi kati nziramu okutegeeza olw'eggwanga lyange neesaddaaka kati nkulabula omulundi ogusembayo olwali ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'oluberebere 2026 nkumenyedde amannya 2 ogamanyi bulungi nnyo wenziramu okuwulira mu miitingi yonna ey'okulya mu nsolo kuba okwagala okusaanyawo Kyagulanyi Kazimba mugalu ngenda kwaya. Era nga tukyalewa Fred Lumbu yavuddeyo n'agumya bannayuganda kwossa ne ba Foot Soldier kwossa n'abo bawagira ekibiina kya NUP nti munnange pulezidenti waabwe owa NUP ali watuufu oba ali seefu nnyo mbutali mu mikono gya gavumenti nabyo katubikuwe. Nyongera okukinyikiza n'okutegeeza ensi yonna nti omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine tali mu mikono gy'abalabe oba tali mu mikono gya Museveni oba egy'aba state operative tagiriimu. Nkiddamu omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu
tali mu mikono gya state ya Museveni oba mafia Museveni oba mikono gya Muhoozi oba mikono gya no tagirimu yasobola okubemululako nadduka naye tekitegeeza nti ali ki tekitegeeza nti ali safe olw'ensonga tali makage kyekisooka ne wali tasobola kwogerawo wadde okwogera location video mwagirabe nga banyonyola kitegeeza nti omuntu okubeera safe ng'oli identified nti oli mu location eno omuntu okubeera safe ng'oli makaago oba nga abantu bakolako physically naye nga tali mu mikono gy'abasajja ba Museveni tagiriimu njagala mbeere kiriya nnyo kano mu kasalemu njagala mbeere kiriya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe tali mu mikono gya gavumenti ya Museveni naye tali safe lwaki tali safe tali makage tamanyikiddwako waali ne video mwagirabye nga bagambye nti yandiyagadde okubeera ne family okwokyusa engoye naye nga tekitegeeza nti ali mu mikono gy'abalabe ba Museveni no mbagambye omuntu okubeera safe ng'ali makage oba manyi location waali ekitali kyangu kati essaawa zino naye nga njala bagamba presidenti waali talina buzibu bwonna naye tali safe tali safe naye nga tali mu mikono gya Nyandwe na gavumenti ye kyenjagadde okujja okukola clarification ali mu nkola ya labadaba style oba labodoba style gy'alimu naye nga tali safe kuba tali makage akyakola ki akyagezaako nnyo okukweka obulamu bwe wali akatambi katandisa ekisookera ddala era njala mukiwulire bulungi nnyo twetaaga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusinga kye mulowooza lwaki akatambi katandise twetaaga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusinga bw'olowooza ye munnayuganda yekka asigadde mu Uganda ng'ayagala kujjako Museveni ng'ayimiridde ku magulu g'abiri nga talimu wadde ekkoona ku nsonga ezimu lwaki yasobodde okwemulula yafunye inteero ng'emulaga nti babadde bagenda kujja bamukwate bamunyigirewo with immediate effect mu kumala omunyiga ng'okulonda kaakwaggwa Nyandwi Yosoferi ng'amukwasiza certificate badde balina okulayira Nyandwi alayire then bamale bateekewo interim government oba bateekewo government of unity nga government of unity yabadde egenda kuteekebwamu abatamanya mangamba bonna abaagudde mu kalulu kano kyovula tebayombye nnyo diru badde bagimanyi tebadde bagabateka mu government of unity nga tebakyalina kintu kyonna ng'ekintu badde bagenda kikola ogezaako nnyo okukuulinga bannayuganda wansi nti oli yabadde adduka oba yadde akola ki nattibwa kati twagala kuzzaawo oggwanga mirembe so kati abakulembeze bonna opposition tukole gavumenti yonna egattawamu ekintu ekyo kikole kitambule bwe kityo yensonga lwaki tusobodde okusagatta bona abadde mu opposition tubatadde mu gavumenti ensi ebeere mirembe mu ngeri eyo so yabadde amaze okufuna intel nti badde bagenda munyigirawo bo bali bakole gavumenti ey'okugatta zino zonna enkwezenge zibeere muli naye kati ekibalumya omutwe nti Kyagulanyi tebamanyi waali n'eddiru yaabwe ya gavumenti yaabwe tebasobodde gituukiriza olw'ensonga bo bennyini badde bamanyi tasobola kufuna information agitegeera ndoza mukitegedde bulungi nnyo Calvin Kayanja wuno avuddeyo n'abeera ng'ate asekerera Bobi Wine agambye nti oli mutiitiizi nnyo agamba Bobi Wine mbu Bobi Wine mutiitiizi nnyo mu kaseera bannayuganda mwe bamwetaagira ate mwe yeekukumidde ate Bobi Wine oyongedde okulaga nti oli projekiti ya Museveni n'odda ne mukati mu kaseera kano bannayuganda we bakwetaagira ku front line oduumire okukabanja oli mu idle and sick nkwekanku kwekule ne mwami Museveni ne muzanyide bannayuganda ku mutwe ne mudda ne mukati era Bobi Wine nze si kyakwogerako kibi kubanga okolera bossi wange omuzannyo oguzannye n'otuukiriza mission ey'okukkakkanya bannayuganda mu kaseera kano we twandikulabiddeko ku tweets kubanga toli musibe toli mukwate we twandikulabiddeko ng'otuukiriza ebigambo bye by'okukabanja onoonya mawulire kukkakkanya bannayuganda nti oli safe mu byafaayo bya Uganda nga mwami Museveni yafuga
gwe weka opposition leader gwe batakuteeko mu kaseera nga bamulangirira ku bwa president. Toli mukwate, toli musibe. Naye tosobola kujja ku situiti na kulembera mba na Uganda kutuukiriza bigambo bye. Boddoke eno boddoke eri mwami Museveni bwakugoba bwovaayo mu kamera nti ndi bulungi bwokkakkanya banna Uganda paka lwana alayira. Mwana gwe Bobi Wine weerire ssente zo. Banna Uganda bwe mutaateeke mu bwongo ku baani be mugoberera. Nze mbabuulira bajja kumaliriza nga babatunze wa mwami Museveni omulundi ogwokusatu. Kati muli ku gwoku. Omusajja mu kaseera we yandibeeredde nga exercisinga bigambo bye ababuulira kiddako ali eno bwadde paka ekyosi bwe kinaayita paka ebbugumu lyakalulu bwe linaayita paka lwe muneerabira nti waabaddewo n'okulonda aveeyo ayogere katembawe. Oluvannyuma lw'awalukaga okuvaayo munnange n'abeera ng'ataategeeza eggwanga biki bye baatuukako ne Honorable Magola. Kaakati nno abasinga bavuddeyo ne balyoka bamugamba naye gwe toyinaako kukyama ng'okedde mangu okubanja ssente. Kaakati akkiriza na bino nabyo tubeere nga tubikutuusaako. Mafias walukaga sawa zino omulaba ali mu kulwana. Talinze na kulinda bannange okuswala okuli wali. Talinze na kulinda tewannayita wadde na nnaku wadde wiiki. Yakoze dda yeetuluza mu kamera mbugwe musajja gwe Magola twakola endagaano nga bw'oyitamu olina okumpa ssente bwe ziti nali nazimba dda gulawundi ne bamubuuza kati singa yagudde mbwera endagaano yali egamba waba agudde tampa ssente owulira kye bayita omululu. Owulira kye bayita omululu. Greediness. Geno nonye movie bagiyita Greed. Twagiraba ne Sean nyumbani banyumize film gye bayita Greed nkadde oba bagizanya 1985. Ojaka kasa abantu abayina omululu. Olabe omusajja kalabu nabali mu kulabisa Bobi Wine. Nze gambye Bobi Wine south na nkwasi ekisa. Omwana ono agimanya agambye yalina 1987. Go and look for that movie. Olabe abantu engeri gye balinamu omululu. Munna Uganda ayina omululu. Si bonna. Munna Uganda ayina omululu. Talinze oli tannaba nakulayira tabamanyi oba bagenda complaining oli atandikiddewo kumubanja alira ddala mbono sente zagenda ofuna zaali badde zize anti yatandise bamubaliddemu nti kati ono Magola eyadda mu kifo kyo olw'okuba tewasoma mukwano kyekyakugisaamu mu kalulu ako. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate basekkerera Honorable Lutamaguzi Semakula Pike oluvannyuma lw'okuvaayo n'alaajanira ku mutimbagano munnange ng'ate ali mu kugamba nti Sale Musale ye yatutte obuwanguzi bwe. Walabye wano Lutamaguzi yali njagala omunteekereko awo singa olina kagundi ke yakoze aka TikTok ng'akaaba amaziga agajulujulu mama nyabo Sale Musale onzise mama nyabo obululu bwange Lutamaguzi yakaaye. Honorable nawo sekeredde munno. Nako kiri kyabale atezo bana benga kaba yebyo. Neyo mwana yakabye. Olwe mwana abapa yajuzuza amaziga pipa. Na ye agamba kigambo kiki nti yawangudde. Nayo bululu bwakoze ki? Bwakyusiddwa. Kakati nyala kubulira. Tulina report ewa from DF. Ba candidate banja baze bagamba nti well zizo na wangudde. DR forms and zizo na wangudde. Na ye balangiriddemu Bafutu soja babano batabuse ennyumba ya Nuupu yakutedda omuliro okitegeera nno Sadaman Makebe onono gali yesimbyewo ku bwa MP n'ataweebwa akaadi avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Wumalu Kisekka yakoma okubanja abasime onofana yakoma okubanja abasime ku Olivia Lutaya nega buli mwana bere mukomera asoba muita furu sojo mutufu kiringa amatako ngabo wabanjani gwe mazi kadona Messi lali mukomera kadona Messi ye furu soja wa Kisekka mutufu ne bamala batusiba ne batukwata amazima agenda kuba pate esawu agenda kulya embizi y'omusoweto yonna gimaleo Kisekka mazi gwani gomanyira gwe fala
bakubana gwe kifala bakufe bakaguje bakawajika bakawaida ba honorable ba asadaman ba makewe abagumu bamugezeza ko uteka wasine mulemererwa sigumu sabiri sasa no sanga wetuli ndagala fa ko video oli wade majikora obutajikora bojikora njikora okole emitwalo 10 okole yabiri okole emitwalo 3 okole yana omanyika seka ne kamala takugonga toina dobozi kano kakiseka kano ngatoina dobozi kano kakiseka mama nyabo kano kakiseka ne kakugwa ko toina dobozi kakuteka wansi ne kasanga honorable asadaman okola ne lebe emitwalo 2 ne njikwanga ya emitwalo 3 ne njikwanga ya 2 ne njikwanga ya 5 manyoko linga amazi bino bera bango obwakabaka bokukiseka tugana bukulekamu tunatera kuva ku internet jesonyiwe kubanga bino binagora benda bimatako bino binagora betuliko bimatako bimazi bino binagora bikotemeteme n'abantu bimatako galige nyini bafu bidongo bisirani bwete tambudo badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba